president w'olugambo ne president munnange ono w'abayimbi buuza ku batulaba. Yes, sona muli mutya. First of all, yoti. Ndi bulungi. Ndudde okulabako bannange. Naye kasitaji oli. Okitegeera kasitaje ndi mwenna abatulaba muli mutya mujebala emirimu. Nze Cinderella Sanyu abasinga mu mpita Cindy Biebe oba Mrs. Okuyo. Yali atya. Ali bulungi nnyo. Abananga mbalizaako kumukumu. Kituufu ne katumaze. Twalina mission era twagituukiriza. Yali ki? Yali kuteekawo bana babiri same time. Twali twagala bazaala. So engeri gye saafuna ba twins nga akanfuna omulala ne tulyoke tuwumuzeemu. Wagezaako bafuna? Nagezaako, yes. Yeah. Nali njagala bana babiri. Naye I got one baby and then another one. Wagezaako tufuna ba twins? Ndeka mwana gwe abakyala bakimanyi. Nange. Ye kiriwo music wise? Yes, music wise, music atambula. Nina video gye okushooting eno Sunday okureleasingako music. Okimanyi nti ndudde okubeera serious okuba nti ndi mu industry for real myaka ebiri. You know, because mbadde mu kuzaala biki ebya. Wali twagenda mu lockdown ova mu lockdown tuzze mu kuzaala. Osegeera. Mbadde busy. Twasokedde okubeera mu mikolo okwanjula ne tukola wedding then okuzaala nezzaako n'omulala kati ekyo kiwedde kati finally nkomyewo mu industry okuddamu okukola. Luyimba ki lwoyina oba oyinayo lwoyina lutandikira video kijo? Yes, nina oluyimba olupya tulutumye Fire. Tuli kushootinga video on Sunday. Bwefuluma then tulyoke tukole campaign promotinga everywhere. But right now kiriwo. Then guno omwaka for the rest of the year planninga okufulumya mu music. Banja abanaganda bategere nsindi akomyewo. Bali badde banga ddene. Kati plan ye eriwo.